munda mu ggwanga Major General Kahinda Otafiire ennaku zino obadde ogenda maaso n'okuleka nti omuwuliriza ogenda okuwulira nga General Otafiire byayogera biri nnyo ku sayidi ya byayogera biri nnyo ku sayidi ey'abantu. Okusooka gye buvuddeko General ono yavudde n'agamba nti abalonzi temuddamu okubuzaabuzibwa bannabyabufuzi nga bo bagamba nti bababbira nti babbira mmwe temukkiriza enguzi. Kakati ono y'omu General Otafiire avudde n'atangaaza ku kutya olwedde oba akasatiro oba ku bigambo ebadde bigenda maaso n'okuba nti biwulirwa nti paalamenti y'eggwanga lino bateekateeka okubaako ennongoosa ze bakola mu ssemateeka afuga eggwanga lino balabe nga bakyusa ennonda gye tulondamu omukulembeze w'eggwanga, era nti abaka ba paalamenti bayinza okuba nga wetunaatuukira 2026 nga kimaze okukyusibwa nga be bagenda okulonda nga gw'olonda bo ne bagenda ne balonda kabwejongera. Kakati wano General Otafiire waaviridde n'agenda maaso n'okuba nti atangaazizza ku ebyo ebigenda maaso n'okuba nti biwulirwa bannayuganda bye bawulira ebitambula. Okusinza ku General Otafiire agamba nti ekyatulwanya ekyatwala mu nsiko demokurasi ye kuleeta demokurasi. We fought for democracy, the right to choose my leader. And on this, I have heard voices in parliament. Okusinzira ku General Otafiire agamba nti bannayuganda balina right, balina eddembe ly'enkomeredde okukyuzinga bakulembeze baabwe. Saying the president should be... Era okusinzira ku yagamba nti aludde ng'awulira amaloboozi mu paalamenti y'eggwanga nga gagamba nti pulezidenti alina kulondebwa munda mu paalamenti. Voices in parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Okusinzira ku yagamba nti kino kikyamu era takikkiririzaamu ebibiina by'obufuzi okulonda ba pulezidenti ng'abalonda kyekibiina ekisinza okuba no babaka abangi mu paalamenti ne kijja ne kyerondamu. Then your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51%. Okusinzira ku General Kahinda Otafiire agamba nti mu kuddamu okukyusakyusa mu ssemateeka wa Uganda okwaliwo emabega kyateekebwawo era ne kirambikibwa nti bannayuganda abantu pulezidenti w'eggwanga be balina okumulonda ate tebakola bukobe kumulonda ne kiteekebwa mu ssemateeka nti alina okuba nga awezezza ebitundu 51 ku buli 100. Otafiire We were not stupid to insist that it should be 51%. Tetwali basiru okutegeeza nti omuntu alina okuba n'ebitundu 51 ku buli 100 bwe twali tutereeza ssemateeka y'eggwanga lino. Tetwali basiru. I am very humble enough to consult those of us who are there and say, why did you do this stupid thing? That was my belief. It's my belief. It will be my belief. Okay, ataddeko Pal FM ekulira omuntu wabijja. Otegedde mu kwogera okwa General Otafiire awakanya ne si kuwakanya yenna enteekateeka eyinza okuleka nti ereetebwa mu paalamenti y'eggwanga ogenda maaso n'okuleka nti pulezidenti ng'alondebwa munda mu paalamenti ekibiina ekisinga okuba n'ababaka abangi nga kyekigenda maaso n'okuba nti kikola kikironda ne kyerondamu omukulembeze w'eggwanga. Akati bitandika bitya kansooke nzire emabega ano nkujjukize biyinza kubanga byatandika bitya katudde emabega tujjukire bino bijja bitya era biyinza kuba nga byatandika bitya. Ebiyinza kuba nga ebyaddala byatandika bitya. Gavumenti y'eggwanga lino atuliriza gavumenti y'eggwanga lino nti ina proposal ku mmeeza balina ekiteeso oba proposal gye baagala okuleeta okujjawo kye bayita popular presidential elections by the public eggwanga obutaddamu kugenda maaso n'okuba nti lironda omukulembeze era nti pulezidenti alondewe babaka ba paalamenti munda mu paalamenti
move eno twategeera nti gye buvuddeko yali egenda maaso n'okuba nti ekulemberebwamu Deputy Attorney General Jackson Kafuzi mu nteekateeka ya Constitutional Review Commission egenda maaso okwetegereza ssemateeka tukyusaamu ki. Jackson Kafuzi Deputy Attorney General nga yakikulembeddemu. Ono gye buvuddeko ng'ali ku Radio M yavayo n'ategeeza n'agamba nti already gavumenti yatandika dde okunoonya ssente. Gavumenti yatandika dde okunoonya ssente to fund the Constitutional Review Commission's nationwide tours. Batambula okwetoola eggwanga nga bakuŋŋaanya ebirowoozo. Tumulonde oba bamulonde. Bantu tumulonde oba ababaka bamulonde. Era nti bamemba aba kamishoni eyo babadde batambula okwetooloola eggwanga okufuna ebirowoozo bya bannayuganda. Bannayuganda mwandyagadde ki? Tulonde babaka ba palamenti bagende batukiikirire bakimalirize oba nedda. Kakati tutegedde nti before 2026 ensonga eno egenda efuna momentum era nti kiyinza ogenda maaso n'okuba nti ekyanjulibwa essaawa yonna ekino kyonna kigenda maaso n'okuba nti kiggwa ne twagala tutunuleko mu palamenti yaffe. Tuyimiridde tutya mu baka ba palamenti kuba bagambye nti ebyaddala ekibiina ekiba kisinga ababaka abangi mu nteekateeka eno gye baba batututtemu kye kiba kigenda okwerondamu kabwejungiro omukulembeze w'eggwanga. Kakati nga gw'ogenda olonda omubaka wo ng'omala olinda ewaka olabe yagenda kulonda atya. Okitegedde bwe bibeera yagenda kuba alonda atya. Bwe kasita omala okulonda bw'oti nga gwe otuula ewaka ng'osirika nga olinda nga bakulondera pulezidenti mu mbeera eyo. General Kahindo Otafiire avuddeyo n'agamba nti ekyakiwakanya ne ssekuwakanya yenna bannayuganda be balina eddembe okwerondera omukulembeze w'eggwanga. Kakati nno katugendeko mu palamenti tulabe kiri kitya. Palamenti ey'eggwanga lino namba 11. Palamenti y'eggwanga namba 11 eyimiridde bweti mu kisanja ekya 2021 2025. Anita Anet Amongo ye speaker waayo munnakibiina kya NRM. Palamenti eno atuuliriza erina ababaka 557. Ulira ababaka 557. Wadde njagala kulaba wano palamenti ezitwetoolodde zimiridde zitya. Palamenti ezitwetoolodde e Kenya bali batya. Tunaba kweyongerayo e Kenya bo bayimiridde ku babaka bameka. Kaliwo njagala kubalaga wano. E Kenya kiyinza kubanga kiri kitya. Uganda tuli mu babaka baabwe 557. Nja kubalaga palamenti ye Kenya ne Rwanda ne wali TZ bwe bayimiridde naye kansoke nkwe bino nti palamenti yaffe abaka 557. Wano kakati omuwendo ogusingira okukola singa baba balonda president. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ababaka 336. Opposition oludda oluvuganya gavumenti lulina ababaka 109. Bali 336. Ekibiina ekisinga okuba n'ababaka abangi ku ludda oluvuganya kyekya NUP ababaka 57. FDC ababaka 32. DP ababaka 9. UPC ababaka 9. Justice Forum omubaka omu. People's Progressive Party omubaka omu. Ba independent bali 74. Abakiikirira amagye bali 10. Bebayita ba ex official bali 28. Mubufunze palamenti y'eggwanga bwetyo bwegenda maaso n'okulabika nti eyimiridde. Palamenti y'eggwanga bwetyo bweyimiridde abaka 557. Naye otegedde nti ekibiina kya NRM kye kisinga okubaako n'ababaka abangi era kitegeeza nti singa tuba bakulonda kaakati era NRM esobola okusinzira mu palamenti ne balonda omukulembeze w'eggwanga kubanga be basinga majority. Abo be basinga majority be basinga okuba n'ababaka abayitirivu ddala mu palamenti y'eggwanga akaseera kano. Naye nga okusinzira ku Major General
Kahindo Otafiire minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga nga bw'ogenda maaso n'okuba nti owulidde avuddeyo ne Ssekuwakanya yenna agamba nti nedda abaagenda maaso n'okuba nti bateekateeka ssemateeka w'eggwanga lino tebaali basiru. Bannayuganda balina omukisa balina right eddembe ogenda maaso n'okuba nti beeronde mukulembeze w'eggwanga ate oyo yekka awezezza ebitundu 51 ku buli 100 ye yokka asobola okugenda maaso n'okuba nti alangirirwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga bwe bitambula. Kakati nkutegeeza ne ngamba nti bigenda maaso n'okuba nti biwulirwa ebiri wakati mu kugenda maaso n'okuba nti bipangibwa biraga nti kiyinza okugenda maaso n'okuba nti kiggwa by 2026 ne kiba nga kiwedde bulungi abaka ba palamenti y'eggwanga lino ne bagenda maaso n'okuba nti be bali okukkirizibwa okulonda omukulembeze w'eggwanga CAM 2026.